tuli mu nsanafu zimaze okutuluma kati lwe boogera ninga waliwo ne gwe bakwasiza ebisumuluzo by'ennyumba eggulo n'amakula ne baleeta Ssaabasumba n'atikkula oyo Bukalango namubagamba 2023 nakola episodes za Bukalango nemba buli ekigenda okuddako Bukalango ne bagamba Magembe bagenda munyatula ani akulira Bukalango kati ngoyagala okumanya ekiri mu convent room funayo omusisita nga Munnayuganda omubuuze ekiri mu convent room ngoyagala okumanya ekiri mu bannaddiini eyo funayo omubulaaza nga Munnayuganda omubuuze kye babakola eyo mu bubulaaza eyo mu bigo babuuze kuba Bwanda genda Bwanda obuuzeyo omusisita ogusooka omulabe nti Muganda Munyankole Mutoolo Mulugwala Musoga omubuuze ekiri eyo tewaliwo wali muntu awakulirwa ab'ebigundi nga abakulira si Munyarwanda nga bw'obiraba mu ba DPC nga bw'obiraba mu ba UPDF bwe biri mu bannaddiini eyo tebalina nawe bayisa kigere tebalina nawe bayisa kigambo naye batuyimiriza mu nsanafu pure politics Ssaabasajja Kabaka lwatugamba nti sirina buyinza Kazimba Mugalu lwatugamba gavumenti ejja kunzita babadde n'omwana w'abandi n'abagambako n'abagamba bannange mweddeko omwana baamunyatudde lwaki temwamugamba nti wano oyimiridde mu nsanafu ebigenda maaso mu ggwanga tetugenda kugaana kubyogerako ku lunaku luno olukulu olwaleero mbadde nzija ssebo w'ekitiibwa Katikkiro ali mu nsanafu wakati nendaba ku X nga waliwo omutemu gwe balese mu kkooti ensanafu zitambula mu Gomesi naye bamulese bamuwa embejja bamulese bamukuumye bamulese nga balinga abaleeta zaabu ali mu nsanafu zimuyingira abatalina musango abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda eyo speech yajogera ku Mande kuyimirirwa oba kweyimirirwa tebaweereddwa mukisa kuwulizibwa bali mu komera emyaka 5 eyo speech yajogera ku Mande olwaleero Mande it is really ashaming eggwanga lyaffe tetulikkiriza kugenda eyo gye tutaagala ligende nze ndi mwana wa buwala ate Omuganda taata waffe yatukuza atugamba tutambulire mu kkubo eggolokofu tutambulire mu mazima twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi naye ffenna tutudde tusirise ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe naayogera banampa emmotoka ensanafu zimuyingira mu Gomesi olwo bwe naayogera tebannwane kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu empeera yo eri mu ggulu oba ojja funa ejjana ne batamuga nti mwana wange ensanafu oli mu nsanafu yabyogera ku Mande leero ku Mande ali mu mochari yabyogera ku Mande leero Mande omukazi mufu naye abamu ku be yabadde nabo ng'ali mu nsanafu wakati kamba bakulage wano ayowe lusingo zaana wabula mulimu omukazi mufu naye abamu ku be yabadde nabo
ng'ali mu nsanafu wakati. Kamba bakulage wano. Bamulese bamukuumye. Bamulese nga balinga abaleeta zaabu. Ali mu nsanafu zimuyingira. Abatalina musango abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda. Eyo speech yajogera ku Mande. Mukisa kuyimirirwa oba kweyimirirwa tebaweereddwa mukisa kuwulizibwa bali mu komera emyaka 5. Eyo speech yajogera ku Mande olwaleero Mande. It is really ashaming. Eggwanga lyaffe tetulikkiriza kugenda eyo gye tutaagala ligende. Nze ndi mwana wa buwala ate Omuganda. Taata waffe yatukuza atugamba tutambulire mu kkubo eggolokofu, tutambulire mu mazima, twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe. Ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi, naye ffenna tutudde tusirize. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe nnaayogera banampa emmotoka. Ensanafu zimuyingira mu Gomesi ogwo. Bwe nnaayogera tebannwane. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu, empeera yo eri mu ggulu oba ojja funa ejjana. Ne batamuga nti mwana wange ensanafu oli mu nsanafu. Yabyogera ku Mande. Leero ku Mande ali mu mochari. Yabyogera ku Mande. Leero Mande omukazi mufu. Bw'oyogera ofa, ne bw'osirika ofa. Enjogera eyo nno yali ya mulwanyi, omusirikale yali akulira poliisi. Musajja wattu Kirumira era bwe twogerera kati mugenzi, naye ebigambo bye waakiri bikyatuvugira mu matu gaffe lwa nsonga nti yabyogeranga nga bwe biri. Ye yagamba nti taluma mu kigambo, kubanga ne bw'anaakirumamu ajja kufa ate afe n'ekigambo kye. Omukyala oyo Helen Nakimuli omugenzi kati ndowooza abadde atambulira mu ngatto za Kirumira, kubanga ebigambo abadde abyogeranga bwe biri, era nga be yeetaaze okugambako abagambako. Naye era bamaliriza bamusse nga bagamba nti oyogera nnyo, sirisa ku mumwa gwo. N'abalala nno mubeera n'ebigambo bye mumanyi, mmwe ne mugamba nti asijja kwogera kubanga ne bwe nnaayogera bajja kunzita. Kazimba Mugalu yatugambye nti ekimugaana okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga si ku lwakuba nti tabiraba, abiraba naye atyo byogerako lwa nsonga naye muntu alina famire ey'okulabirira, obulamu bwakyabwagala, alina abaana, era kyava asalawo n'asirika kubanga atya okumutta. Yakonfaminze nti bulijjo bwe twogera bye bituufu, gavumenti bw'ogyogerako amazima ekutta. Bulijjo abakyalimu okubuusabuusa ndowooza Ssaabalabirizi yabawadde ekyokulabirako n'abagamba nti naffe tutya kwogera kuba tutyo tutta. Kakati bannabyabufuzi bangi nga musirikira ensonga, naye enkomerero yammwe nammwe bagenda batta. Si buli ayogera nti yafa yekka, buli gwe batayagala ojja kufa. Naye ate kijja kuluma nnyo okufa n'ebyama, ogambe nti oba singa nabyogera ne mbireka ku kasolya k'ennyumba. Kati ebigambo by'omukyala Helen Nakimuli nkakasa eggwanga teriri byerabira, era tuli mujjukira ebbanga lyonna, tuli mu celebratinga ng'omuzira waffe abadde ayimirira mu maanyi n'abyogera. Byalese bannaddiini akibabuulidde era bakimanyi nti tebakyalina kitiibwa mu bantu lwa nsonga ekibagaana okwogera ku nsonga eziruma eggwanga beeguye emmotoka ne bbaasi eza kkaki ezibaweebwa. Kakati oyo ye mukazi wattu yawummudde emirimu gye, naye ate abasigaddewo batya bagamba nti naffe tetujja kwogera kuba bwe tunaayogera tujja kufuuka nga ye bwe tujja mumuwerekera gy'alaze.
bonna abattibwa baali boogera? Bangi baabisirikira naye bamanya nti balina kye bamanyiiko. Ekyo kyokka kyabattisa.